Muganda waffe abuuza agamba nti ali ku mawanga alina ruumu gy'asulamu ne banne, naye omu ku bo ku katanda ke yakeetoolooza curtains ziriko ebifaananyi. Ayagala okusaala ku ssala eza sunna, akkirizibwa okusaalira mu ruumu eyo erimu curtains ziriko ebifaananyi? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okwanukula nti naam, ebifaananyi obusiraamu bwabiziyiza naye tebwabizingira ku ssola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna ashadda nnasi adhaban yauma alqiyama almusawwirun, abantu abagenda okusinga okubonerezebwa ku lunaku lw'enkomerero bakuba ebifaananyi. Twaleeta ahadithi eziwerako nga tulaga obulabe obuli mu zambi eryo ery'ebifaananyi, naye omuntu agaanibwa kusaala ssola mu kifo ekirimu ebifaananyi. Wagenze ewantu okukyalayo, osanze ennyumba erimu ebifaananyi, oba kya kabaka oba kya graduation oba banabyekwata nga baliko ne bajja ne babitimba mu ddiiro n'ebiro ebifaananako bwe bityo, ebyo tebigaana muntu kuyimirizaawo ssola. Naam.